Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, lunaku lwakutaano mbabuuzako yona gye musinzidde okuba nga ate mutulaba The Voltage ye program gy'oli mukulaba nze Omumbejja Luwedde Didian era nga mbabuuzaako mwenna abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala kimukola ky'amaanyi okubanga muwaayo data wammwe ne mugamba katulabe Voltage mwebale nnyo mwebalire ddala era nga nnyongera nange okubaaniriza mu bufu bwe bumu era nga mbategeeza nti n'olwaleero twagobye dda bumale tugenda kubanga ate tukubaganya ebirowoozo ku miramu ate egy'enjawulo. Nze Omumbejja Luwedde Didian nziramu era okubabuuzaako era nga nnyongera okubategeeza nti olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ensonga y'obuzzi bw'emisango eyeeyongedde mu ggwanga lino erya Uganda nga twebuuza abaffe kiki kye twetaaga okubanga ate tukola era eggwanga lyaffe wano lyatuukawo litya oba ate twetaaga kukola ki okusobola okubanga tulizza mu kkubo ettuufu. Ensonga y'okubiri gye tugenda okubanga tutunuulira bwe kuba
okuba nti ennaku zino ssente zirina engeri gye zibulankanamu mu ngeri emu oba endala. Ssente zirina okuba nga zikola emirimu egimu oba ate oba oliawo okuyamba ne bannayuganda okutwalizaamu zirina engeri gye zibulankanamu. Mubadde mulaba ku mawulire ebbanga eriise nga munange minisita bamuvunaana okuba nti yabulankanya ssente ziwerera ddala obuwumbi 31 ezaali zirina okuba nga ate ziyambako mu kukola eddagala erya COVID-19. So gwe gumu ku mulamu ate gwe tugenda okuba nga tutunuulira oba oliawo ate naawe osobola okuba nga oteesa ng'oyita ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda mu comment section awo oba oteeka endowoozayo ate tujja kuba nga munnange tugisoma bulungi nga tetunaba kuwunzika show yaffe ey'olwaleero. Ngenda kuba nga ate kutoola butereevu ew'abakulu b'endirabo mu studios batubuuzeeko naye nga tetunaba kugendayo eyo kansooke nkutegeeze nti Praise Property Consultants bakugamba nti oyagala okuba nga ogula ettaka, oyagala kuba nga ozimba nnyumba, oyagala kuba nga okuba ku nsonga za kyapa webalinnya kubanga ate naawe bakukolako bali wandege akatale ka KCCA room number 1028 osobola okubanga bakubirako ku namba zaabwe ez'essimu 0706147006 oba 0783821918. Naawe ate babeere nga bakuguza ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku luguudo lw'e Masaka balinayo, ku luguudo lw'Entebbe nayo balinayo, kwegamba balina amataka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Batuukirire ate tojja kubanga munnange wejjusa mu bufu bwe bumu awo wenjagalira okutwalira ddala ew'abakulu b'endinabo mu studios basooke balamuse kubatulaba then tukomewo tutandikirirawo gwennyini okubaganya ebirowoozo. Tusanyusa okulabako ssebo. Kale nyaba nange n'esimu okubeera wano awo tulaba ku voltage akawungezi k'olwaleero mbalamusiza nnyo. Nze Mayanja Robert ndi mutuuze ku kyalo Luzira mu Upper Bina Zone. Bino byenjogera bya mutwe gwange sirina n'omu gwe mbyebuuzaako mbyogera nga bwe mbisanze neyanziza okubeera ku mpewo. Tukwaniriza nnyo mwami Mayanja era akanyaniriza ate n'omwami ali ku mukono ogwa kkono naye alamise ku mukono gwange ogwa kkono naawe olamise kubatulaba. Nange nsanyuse okubasanga. Kyaguba Robert Katongole ge manya muna NRM era omukulembeze wa NRM era omuwagizi wa President Museveni. Nenebaza ne The Voltage team ne The Alternative kuba nti era muzeemu nate ne mutwa platform bweti kuba tunnyonnyola eggwanga biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nenebaza ne Uganda Cranes gyo yatuwaddeko essanyu ettini yadde teryalasinze for long kuba nti ne Mali yawangudde naye oba oliawo omutima gw'eggwanga gwabaddewo nga tuli ekitende era tujja kubebaza bannammwe bwe mwakoze tiimu yonna okutwaliza awamu si muntu omu Fadby yatebye goal naye n'abalala mwena mwakoze kyemusobola kulaba nti eggwanga lyaffe mulitwala ku level eddako. I think right now it's the mandate of the government to invest in sports, major in football, than major in football. Kubanga eggwanga lyaffe baliwaliniridde nnyo mu misinde anti kyekyo I think I used the suitable word major. Ebyemisinde byaliwo era abaana baffe batuwanirira mu misinde ekyo tukituusiza ku leve endala ne president alaba nga abawawa ne motoka of recent naye ne mupiira twetaaga tutuuke ku leve eddako tuleme kubeera just nga tudda mu calculations always. So bannayuganda mwebala abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga okuba nti muteekako data wammwe ne mutu following okuva tandikira paka ku ssaawa 3. Toyanzedde mwami Kyaguba ndowooza muwulidde bulungi. Sigenda kubanga ate nandaga nnyo ngenda kusooka nsabe producer atuteereyo vidiyo eyo tusooke tugirabe then nkomewo tutandikirawo wennyini okubaganya ebirowoozo. Balwanyi Bana mukulu njagala nkwata ntwale ku polisi omanyi mwepika nyonzo ono nkwata la familia yekulemye ogulira emmere okulya okukuta
ng'okwataze. Ate ali mukukwata video. This is my mouth. This is my kid, okay? It's my kid. Bomo mani zangeza tukambo tibisa sasa kwa mzee kubona wale. Mukujya jyo kubokoleza. Oira mo luzuza kwa kane munne. Lugamba silwenzunziza. Mukomye kubeti. Ndowooza vidiyo ate mugirabye bulungi wetugenda okubaganyiza ebirowoozo byaffe olunaku olwaleero nga twebuuza obuzibu bw'emisango lwaki bweyongedde mu ggwanga. Bw'otunuulira vidiyo ezo waliwo ka vidiyo akasoose okuraninga akowa poliisi ng'alwanagana ne suspect nga beekuba ebikonde. Akano ka vidiyo babadde kawempe. Ka vidiyo ate akazeeko ke k'omukyala eyabadde akuba omwana nga mukuba bubi nnyo. Omukyala ono ate yadduse naye ate bwe bakutteko owooluganda lwe omu n'ategeeza nti ate agenda koma. Byono tebyabadde wala, byabadde mu Kiwafu Bizone mu Kansanga. Then ka vidiyo akokusatu koolabye ku screen yo ako nno kakwatibwa ennaku eziyise era nga baali Buwaiswa ward Northern Division eyekamulira nga omwami ono omwami gwolabye yakuba omwami amanyiddwa nga Galubaale Tom ono aweereza ddala emyaka egy'obukulu 19 ye yakuba yasooka n'akuba omukyala ate oluvannyuma n'akuba omwana ono nno bamuremandinze mu kkomera ery'ekamuli era nga yaguddwako omusango ogwa double assault. Awo we twebuuliza nti ate wano bwe twatuukawo ddi bw'otunuulira ka vidiyo akasookedde ddala ng'owa poliisi alwanagana ne suspect. Awo we twebuuliza nti wano twatuukawo ddi mu kifo ky'okukwata abazibe emisango ate basooka kulwanagana nabo. Byonna tugenda kuba nga tetubyogerako olwaleero n'abakulu bendirawo mu studios. Ngenda kuba ntandika ne Mwami Kyaguba. Mwami Kyaguba bw'otunuulira bu videos buno bwonna buplayinze. Munnayuganda yali etaaze okumanya wano twatuukawo ddi okuba nti bw'otunuulira kasookedde ddala nti ofiisi atuuka okulwanagana n'omuzi w'omusango. Kifo ky'omukwata ate bali mu kwekuba bikonde. Mwatuukawo ddi ate nga we muli. Basically, woba otunudde ku side ya security, Bannayuganda beerabidde ekintu kimu nti yo moral decadence gye mulina wokiza ku side y'omuntu ng'alina emmundu weetaaga okuba nti weekuba mutima. Isa kizibu nnyo gwe tukutunulira tulowooza nti omutwe gwo mulamu so ng'omutwe guliko ekikyamu olw'ebintu ebisinga obungi bye mukozesa. Bannayuganda bayingiramu okunywa ebiragalalagala, Bannayuganda bayingiramu okuba nti tebakyeyagala ng'abantu, okweyagala kwentegeeza nti gwe kennyini ng'oli awo naye gwe kennyini teweeyagala. You don't love yourself. Kubanga Bible egamba love your neighbors, you love yourself. Naye gwe kennyini kisookera ddala teweeyagala. Onooyagala tya neighbor wo. Sebe bano Bannayuganda be tutambula nabo kati. Bo bennyini tebeeyagala, obulamu bwabwe tebabwagala. So kimutwalira eddakiika ntono nnyo okugamba nti ono naye obulamu bwe tebulina mugaso gyendi era tebulina mugaso mu nsi. Nkirabyeko ebbanga ddene nalabako omuntu ng'akutte ekiso n'agamba nze ono okumugjawo tekintwalira ddakiika 2. Jo twabadde ekayunga abaana ne bavaa ne bagamba omusirikale nkuba esasi nkuba neyambula n'essaati nkuba esasi. You get katumalo bakwata batadde munda ate batandika okulaajana. Abantu tebakyatya poliisi. Tebakyatya because buli kimu bakibalanga kya bulijjo. Wenkwata emundu oli andaba muntu munnange ffe bamu tebalabako. They don't relate with the past. What happened in the past? Nti omuntu we yalinga n'emundu oyo ng'abeera mulabewo tomusemberera. Newuunya n'omwana nga taatawe musirikale ewaka emundu ng'amanyi kyesobola okukola
olwokuba ntalaba nkota ate nga akozesa emundu eyo nga agikozesa mu bukyamu oba mugoba omubbi ewaka yakirwala kya bulijjo agamba kano kalinga kaso oba gulinga muggo oba walabako ka video k'omwami yali alwanagana n'ofiisa nakiraba yes nakiraba kyali ku mwalo somewhere naye bannayuganda ffe olwokuba nti empisa zaffe ziweddemu ak'obuntu nze nkiza ku munnayuganda yenna ate nyinza okigamba nti kiri mu Uganda wokka one na relatingako ekintu kino awantu awamu ne ngamba nti bwe twali nga tuzaaliddwa nga taata amaze okuzaala ne maama bakugamba nti yagala Katonda naye mu kwagala Katonda ne batuvugiramu nti mulina okwagala Jesus Yesu Kristo oba Nabbi Muhammad bwe twava ku ekyo ne bagamba nti Jesus nga waliwo omulala alina okumanya nti waliwo nti Jesus gyali bawa Moses amateeka 10 ku Mountain Sinai ne bamuwa amateeka omukaaga agakwata ku muntu wa bulijjo ne Katonda oba ne munno nti love your neighbors you love yourself bla bla toyendanga towegombanga tobbanga ebyo bya muntu ku muntu gali amateeka mukaaga anage gagakwata ku Katonda tokubanga kifaanyi tosinzanga kifaanyi kirala nnyo okirala nga si Katonda naye amateeka 10 gwe baagawa yali agamanyi ffe baatuleetera diluted tulowooza nti ga bulimba eyawandiika Bible tetwamanya intention ye ffe tugoberera bugoberezi byebye tutunuulira kati buli kimu kidiluted n'omuntu okulwanagana n'ofiisa nakyo kidiluted ate kati omanyi nti emundu etta because you've never seen it oyo ali ku mwalo talabangako nti emundu eyo ekubya omuntu bye bawulira nti bannaye emundu agikuuta osobola ogimujjako n'ogikozesa n'okola ekirala bali eyo bagamba nti wengenda mu kikolwa nsobola okumanya emundu eyo ekyamazima etta nalabako omuntu wano mu town ku Yamaha Center omusajja yagamba naye musajja mukuumi naye emundu eyo esobola okunkuba essasi olwokuba oli akutte emundu aliyagala kuprovokinga emundu esobola okunkuba essasi oli nagamba emundu eno esobola okukuba mulimu amasasi ng'alaba kamagazini katono mulimu amasasi munene emundu esobola okukuba oli nagamba tesobola ne bawalaza empaka n'agenda agezeeko alaba besobola omukuba oli teyali musobya naye nagamba nti akangugenzisa nti kyoyagala n'amukuba naye abantu bangi bayinza okiyinza ku security agencies basically police kwana kirabako one day someone nga condemning police acts ze bakola nti ziri mu kuleeta obutabanguko naye ffe bannayuganda ffe nyintu tusooke tudde emabega omanye nti ono omulimu gwe to keep law and order major role omukulembeze yabagambako ku ngeri gye bakwatamu abantu kyekiwadde abantu ebbeetu okuba nti asobola okulwana President Museveni waba ayogera ku basirikale amanya nti he is speaking to personnels abali ideologically oriented. Unfortunately, police basically police bo abana abali ba graduates abava ku Makerere abava Kyambogo abava any institution ne bagamba nti mu joining police tetubatwalangako mu orientation kumanya for them bagene ba training emyezo muga how to handle a gun how to ne baza mu mateeka ga police code of conduct ne bamala okusoma ebyo ne bajja okubeera ne ba civilians mu majewe wayingira nga balina okusooka okutendeka wobanga bakutendese n'omuggo gugo ogwo omuggo gwokwata tewali musirikale atakwatangako ku muggo ne Mwami Museveni yakukwata polisi wokuyingira tebakutandiza na muggo bakutandiza naki na mundu Mwami Kyaguba Basimba wakati twagala tuwulireko okuva ewa Mukulu Mayanja. Mwami Mayanja, olowooza kiki ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera nti kati abantu tebakyatya kukola bikolobero babikola ne mu kamera ate nga babikola kyeri? Zeno mbadde nsinga kwagala kuwulira account ya Mwami Kyaguba because it's raising a lot of pertinent issues. Naye otubuuziza nti twatuuka tutya wano. Ze ango gye njagala okutandikirako.
bw'oba otunuulidde video nga bw'ozitulaze ekintu ekimu ekikulu mu zo is violence. Maama ng'agikola ku mwana, taata ng'agikola ku mukyala we, mukyala bwadduka omwana n'azigwamu, police constable ng'akikola ku violence. Kintu kinene nnyo 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 nnyo. Akaunti yakyo mbadde ngezaako wano gitracinga naye nze nziramu bwe nti oluberyeberye Uganda itself is a product of violence. Ekintu kye bayita Uganda is a product of violence. Abazungu abajja wano ne baleeta Roni ne batufuukira abafuzi b'amatwale. Their methods of engagement was violence. But tuvudde mbafuzi b'amatwale ne tugenda mu pre-independence and independence period, what can be written about Uganda is violence. Obutabanguko obwo ku scale y'obukulembeze bubadde climaxed mu lutalo lwa 1986. Lwaki njagala nsooka ensimbaawo essira? Dr. Milton Obote, president yasooka. Okay. Sir Edward Mutesa, bwe yali ava mu buyinza, there was some element of violence, but it did not escalate ku level ya family ng'olutalo lwa 1986. Okujjako Dr. Idi Amin, eyo nalwo olutalo lwalwanibwa nnyo between combatants, abeeno n'abaki n'abeeno. So families to a certain extent zabeera excluded. More so abatusomesa kye batatugambye ye character ya Dr. Idi Amin bwe yamanya nti abazze okumulumba bafuuse kizibu, bali determined, naye ng'alowooza ku ggwanga lye byalikoleredde mu bulumi obungi n'asalendalinga. Because Amin yali asobola obeera nga Saddam Hussein naga ngenda kulwana paka ku musajja asembayo, naye yalowooza the cost implication n'asalendalinga. Now tuze azo zi government ezize zivaawo naye 1986 luno olutalo lwalwanirwa mu famire, era bano bannannyiniro bakyago bakugamba ebyatuuka ku lutamaguzi balina ensonyi tebayogera ku their methods of recruitment. Nze mbyogera sibirumamu. Bwalaba be bayita bakadogo fighters babeera recruited by one arm of the rebellion NRA, balinayo ka outfit oba kakulemberwani erinnya ndyerabidde nga bajja maka ba identifying amaka galimu abaana abalenzi ne bajja ekiro ne bakwata taata ne bamusiba emiguwa ne bamuteeka wali, ne bakwata maama ne bamukolako ebikolwa byesagala teeka ku kamera ng'abaana balaba. Bwe baavaawo ne bagenda nga taata bamusse ne maama nga bakoze eki nga family bagirendalinze, abaana babarendalinze into destitutes naye nga babirabye n'amaaso gaabwe. Abaana baali tebalina option okujjako okugoberera ki? Okugoberera later on waliwo regiment endala eyajjanga nesanga abaana nga bali mu nnaku gy'otalabanga balina trauma, ne babagamba mumanyi abo ababakozeeko effujjo betulwanyisa bwe mutwegattako mujja kufuna obwenkanya. Abaana abato mwamayanja kati kyoyagala okwogera, kyoyagala otegeeza nti eno political reason, the violence that you see today teyatonyenga nkuba. Ugandans chachikirwa atogerako as hospitable people. People who are known to be hospitable are peaceful people. They are good people. They recognize ebirume wuwo ne wange binkwatako. Wakiwulira? Tuwulira buyo okulaba ettondo ly'omusaayi ku ttaka ne bwe liba libadde lya nkoko. Naye okoze assessment ennungi kati bifuuse bya lutentezi. It is no longer news nti omusajja yatemyetemye mukazi we n'abaana. Agosi mawulire. Kiki ekivira Genesis yeno olutalo lwa 1986 lwa exposing abannayuganda ku bintu ebiri inhuman, and that gene yatuyingira tutambudde nayo olwaleero. And bw'otunuulira ennyo NRM government in practice, it uses violence as an instrument of political containment. Buli bwe tubadde nga mu Uganda ne political question, the answer is violence. Olwaleero twakava mu kalulu tebinago.
bana ba PFT we balaunchinze bomu ne zitandika twasokera ku yekomamboga Jonathan ndaba TV waliwo yabwatuse Sembabule ne baga nti eno yemu ku Africa ku mulembe gwa Amini ebadde nga yebbanga lyonna ngerinda okubwatuka mu kaseera kano era bw'otunulira n'ezeerugogo nazo zaali timely. Tulabyeko state organs nga ISO zitwandadde tulowooza nti zikolebwamu abantu abalina high credibility abalina some sense of morality. Twalaba nga batuleetedde a celebrated criminal omusajja n'akonfessinga natta abantu egindi ka bank accounts nakabba tukwata ne ku bakazi abasajja ne bamuyitira press conference. So one of the elements ez'okuwanguzibwa NRA baddira byonna bye twali tulowooza nti byansonyi byantiisa ne babitukuba maaso ne badefeatinga our psychological orientation ne batuzimbamu a new order yetya omusajja okuba mukazi wo si mawulire. Naye lwaki buli kimu mukyekuusa No, you can't underrate government. You can't underrate government. You cannot. Tolina kyosobola kulo. The moment you acknowledge that you have state, there is sovereignty, then you cannot underrate the role of those who hold power on behalf of the sovereignty. Government yaffe edictating enkuba eneetonya mu kyalo, edictating emmere gye tunaalya, edictatinga n'ebirooto bye tuloota because omuntu eyeebase enjala aloota ki? Nawulirako munnaddiini omu ng'agamba nti okuba nti amakanisa maggale oba oliawo kyekiviiriddeko okuba nti obumenyi bw'amateeka bweyongera. Amakanisa nago gennyini waliwo omwami omu abadde ng'atugamba bulijjo naye eddoboozi lye ndowooza libadde eriri bw'omu ne tutali payingako attention. Yatugamba nti when a state is abantu bwe babeera under occupation wabeerayo abantu abajja ne bawamba obuyinza bw'abantu ne bateekawo enkola empya tebawambako bitundu bawamba byonna. Can we talk about church today as we used to know church? Tolabyeko archbishop ng'omusajja ayagala omubalangula omuti mutwe ne batuga nti adde mulalu. Wawulira emboozi eziri mu makanisa. Is church still a sanctuary? Gyosobola okuddukira ofune ku mirembe? Bakola kanso mu mizikiti ba preaching enjiri ey'emirembe live byowulira kati njogera byendabye mu mizikiti abasajja basaala ne pistol in the name of security. Now between Allah and the pistol ani gwe nsobola okusaba okugarantinga security yange. So tutuuseeyo olw'ensonga nti someone yawandiika thesis of how you use violence to cause justice. Era omuwulira bunaku ku TV agamba for us we believe in Hammurabi, you touch my eye nange nga nzijamu eriryo. That explains the state of lawlessness. Simanyi oba ekifaananyi kyengezaako zimba okiraba. Tutuuse tutya wano. It has been a chronology of events. Nkugambye kitandikira ku lutalo lwa 1998 ng'abaana abato ba-exposingibwa ku bakiyita batya mu lulimi lw'amateeka aggravated acts of violence. Omanyi omwana omuto myaka 5 n'alaba maama we nga bamulepinga. Do you know what you have permanently planted on ku mutima gw'oyo omwana? Mwami Mayanja Simba wakati sokenzereko wa mukulu kyago. Okkiriziganya waliwo abantu abamu abeekuusa ku buzi bw'emisango bweyongedde ku kirwadde kino ekya COVID-19 nti abantu babadde nnyo ewaka oba oliawo n'obwavu obweyongedde. Omanyi nja kusooka kuyambako muganda wange ayinza okuba teyaliwo kumanya kikyapeninga mu lutalo kuba nze naye tuyinza okuba nga tuyinza okuba tuli myaka gyegibasa erimbye wamukisa alina okugaana oba okukkiriza nti either yaliwo oba teyaliwo naye Mwami Museveni okugenda mu nsiko waliwo ebintu bingi ebyali happeninga batata baffe babitugamba nti omanyi okusalako obusazi awo
nga abasirikale bayimiridde nga tasobola kuyingira nga ne mwami Museveni tanaba kuyingira. Robert, mwami Museveni ogenda mu nsuko yali akola mu gavumenti ng'era akola mu security. Tetusobola kunenya Dr. Milton Obote ku insecurity. Ng'abamu abaali bakola mu security ya Dr. Milton Obote, Museveni was top on the agenda. Njagala mwami Mayanja akkirize nti for example buno obudde tulina Minister wa Security General Kahindo Tafire. General Kahindo Tafire cannot decide on behalf of the government. And Museveni wasn't a minister, for your information. I'm saying this because he was a technical person in security. I have experience in security issues. So, muganda wange wobo yogera on the side of security, osokanga kutegeera who handles what and where and when. Don't you think I know? So, mwami Kahinda buno obudde tasobola kusalawo na signinga nti abapolisi mugende mulwane n'amagye, for example mugende mu barracks mubajjeko emundu. He cannot. Nga mwami Museveni tategedde. I therefore say nti ekyo happening by then kyali kigendereddwa Bannayuganda okubanga tebayagalira mu nsi yaabwe. Mwami Museveni kwe kuvaayo n'agamba nti no, we need to secure this country. Nga Bannayuganda tebabasalako mitwe, Bannayuganda tebabalisa sapatu, Bannayuganda tebabalisa munnyo, saketi ya munnyo abaali bagufunye. Tuze emirembe back to Uganda. Ekyo ne kibeeraawo. Now, ono omwana video for example akoyo omukyalo okuba omwana n'agamba ono mwana wange temwina na kyemulya muli mukubanze bifaananyi. Nze kenyini nze nasooka ogamba nti we need to look for this fool. Mwami Chagwa tukozesa olulimi olutavuula. Kati oyo ye muntu. Omuntu. Oyo. She's very, very stupid. Twagamba. By the way, nze nakubira DPC ne mugamba I think it was Tuesday. Ne mugamba netaaga okujja ku police nga ono omukyala mumutadde awo ku police. Because we need to finding out what triggered her. Okuba nti ye yakozesa ekigambo I have experience from police. Kyetwetaaga okumanya which experience gyalina okuva ku police. Ye omukyala mu police oba yaliko mu police n'adesertinga kubanga alina experience mu police. Now that is not corona tumuwayiza wa bwerere. No, that is stupidity and arrogance of this fool. Tetusobola because wobo tunulide nti we are going into gender based violence. Oyo omukyala simanye yamuzaalamu omwana oba yali agenderedde ki? Such people tusobola kubalekera baana baffe. Now bantu bangi nnyo bagamba nti abazadde mukoma okulekera abamaid abaana kubanga abazadde ababiri one eizo omusajja wabatakomawo saawa nnya za kiro kuyingira kwebaka nga atuuse nga abaana beebase, maama w'abaana yakomawo omukago ogw'ekiro nga ne taata yeebase nga n'abaana beebase. Ne bamala almost a month nga abaana tebalabye ku bazadde wabula nga balabi ba maids ewaka. Ne babeera n'obwongo bw'aba maid ewaka. Maid tomanya ewa gye yava. Naye kati ono omukyala w'abantu bwe mba mutunuulira ayinza okuba yali maid somewhere, omusajja n'amufunisa olubuto unknowingly bambi omusajja gwe nkwatibwa ekisa. Kubanga ate ono omwami eyakubye omwana eyakuba omukyala n'amala n'akuba. Naawe tunuulira oyo omusajja naawe n'ogamba nti ndi mukazi era ndi n'omusajja ewaka ali mukubira mu maaso ga maama we nazaala. Really kati anyway mulimu ebintu ebimu nga ffe tubulaminga abantu naye nga wakyogerako olunaku lumu nti nagamba nti mbutuufu abasajja abamu nga tebabuulirwa nga babulamu. Kati bayinza okuba tebamubuulirira ng'ate ne maama yo mwennyini amutuddeko awo teyamubuulira ng'era omwana yakola ki nga yabulamu. Kuba omwana okugamba nze kanobe nkuviire ne maama ng'alaba kankuviire kubanga obadde onkuba ebintu ebyokuba. By the way, ideologically President Museveni atugamba
obanga oli musirikale ng'oyita omukyala ng'ali mukuba omusajja niwowulira omusajja ali mukuba omukyala niwowulira bulizi ku gate ng'oyita ku main nga bali munda mu kikomera nga balwana you park n'ogenda n'obuuza ogubadde tukitwala nti abantu empisa zaabagwamu ekyo wonna kyogedde dda tewali kubuuza tewali kuddamu ate kutandika kunoonya ansa ndala waliwo abalala bebakutte sijja gendayo nnyo abaali bakola ebikolwa ebitali bituufu mu kukuba emisana tuku. That's nuisance. It is not. Now, kati abekasese Chisoro. Anyway. Mulimu ebintu ebimu nga tebitagala kwogera ku kati njogere ku muntu ku bantu abali bebase ku kubo actually bali bayimirira. Ne yabakuba obu video obu yali mujega. Mpisa ze ziwedde mu bantu. Bana Uganda bakyalina mpisa. Ogenda kukuba bwavu. Nti obuze zaloji. Ate abo tutunulire bano bennyini betulabyeko. Ogwoleza example. Ndese example nga ate nabo era twabala kuba babasibye emyezi gyabwe ejiwerako nno. Era webanga omukyala yafunye olutayinza ovaayo ng'azadde. Kati nga batandika okubuuza abasibe bafuna batya embuto ne bazaala batya oyinza ovaayo ng'azadde omwana. Anyway, Bannayuganda tuweddemu empisa kyekisooka. Sigenda kugamba nti ono oba ono kubanga tulabyeko abakyala ne tulabako abavubuka ne tulabako abakadde abaliko obulemu n'abategeera betulowooza nti bategeera naye nga nabo bonoonese. Empisa z'Abannayuganda zikendedde. Empisa z'Abannayuganda bwe zikendeera bali mu kulaga ensi ekifaananyi ekikyamu buli omu kyaba atwala. Muganda nga abadde agamba nti abaana baffe bayinza okuba nga kyebalaba bakiraba ku mulembe nga Mwami Museveni ajja mu bukulembeze. No. Mwami Museveni abadde naffe katugenda mu myaka 4. Bino ebiri mu happening kati buno obudde okutandika okwebaka mu makubo oli n'ava eri n'asojja mukyala we ekyo ekigambo gender based violence kyajja ne mu parliament ne tuteekawo ne walk on number. Ne tugamba now we want to curb gender based violence in this country. Neteka una institution Minister of Gender negifundinga. Kati fe imposing a peace mutuzo ya inova ya tubulire what's happening outside the box outside nga wetubeerewa kanga twebase waliwo ebintu ebirala bigenda mu maaso nga ffe tetuliyo. Munnayuganda amanye nti bw'obanga nze nga ndi mu kutambula muntu munnange gwe nsanze I treasure that person so much. Musange tekina kikujjako ogamba omwana omutongo omusanze ogamba how are you? Olabe answer jakuwa. If that person is fine ajja kugamba. If she has a problem or he has a problem ajja kugamba nti omanyi ewaffe saalidde. Then you act accordingly. Naye bw'oba osanga nti ogenda kuyingira kulaba oli ava eri olw'okuba nti Mwami Museveni yajja bwe yayingira ensiko waliwo beyateekawo abantu be balabirako ne bagamba naffe katugende ensuubira oba oli awo obanga ono omulwanyisizza nange amaanyi mbeera nago wemba nga onkubye mukyala wange ewaka nange embeera w'amaanyi ng'omusajja okuba mukyala wo tekikufuula w'amaanyi. Poliisi ekoze ekimala okulwanyisa ate nga poliisi gye mulimu kujjako emundu. Poliisi gye mulimu kukwata mujjako emundu. Leero by the way kampise wano kino Mwami Ochola leero ekikolebbwa ku bapoliisi ogamba nti badriver babakulu abajjeko emundu. It is unfortunate. Those guys are going to be terrorized. Ekyo kikyamu. By who? By hooligans of this country. Where do they reside? They live in Uganda. Yes. Hooligans abali mu Uganda muno balinze ekiragiro ky'oyisizza ogamba nti abadriver babakulu babajjeko emundu. Ekyo okoze kikyamu. Era tosoose kukirowoozaako. Singa osoose n'okirowoozaako n'ogamba wemba nkoze kino mba bannange mba mbatadde mu category ki mu kaliba ki. These people they are okuvuga obuvuzi emmotoka is not twabatendeka kukuuma ggwanga. Tetwabatendeka kuvuga bakulu. That's a subsidiary role.
tukomewo ku mulamwa gwennyini mwami Kyagulanyi. So bapoliisi ogamba nti bakoze ekimala. One, population y'abaana Uganda as is exaggerated katuli mu million 45. Police tosobola kungamba nti tusobola okubeera a half of the population of this country okuba nti osobola okumanaginga ratio y'abantu 1 to 3. It is impossible as per now. Olaba n'abasibe abali mu kkomera tosobola kubateekako musibe na musirikale w'amakomera omu. It is impossible. So therefore being nti abapoliisi baffe bakyali batono, abantu tuli bangi, yadde mindset yaffe enfu abasinga obungi kozi tugamba abavubuka tuli 70%. So and what, if you are 70%, have you used your buvubuka okuba nti you do something tangible than okuvaayo okudda mu bumenyi bw'amateeka olwanyisa poliisi abakyali abatono? Awo wennyini oba osimba akati nsooke nzireke ewa mwami Mayanja. Mwami Mayanja, ng'eggwanga kiki kye twetaaga okuba nga tukola okulaba nti tukendeeza ku bikolwa nga bino? Nabadde ntunuulira, nabadde njagala nnyo agenda olaba Sheno olwaleero, nze muwe nga bwe ndowooza ensibuko y'ekizibu kino, conclusion yagyekolere, because bw'oba totegedde nsibuko n'ebyoyagala okukola okumaliriza ekizibu oba olutakobera oti. Nakuwadde the historical perspective, genesis, because okuva edda nedda tetubadde bantu bali violent. Ate tesagala debate eno tugifunze ku buno bu video bwe tukoze eki Kyaguba badde n'agitadde ku bantu alinga atanalabako abali ideologically complete nga bakola ebiswaza. Yani ono omwami ye Matayo Kyaligonza yani ate Matayo Kyaligonza this is my time now. That is okay. Yes. That is okay. Flanka ani ono yali MP wa Mukono North, now ba yali minister wa water, yakubwa owa security guard ku bank MP mu camera. I can go on and on and on. Very another example, lunaku lumu mbandi ku Gaba Road yoko nendaba convoy ya motoka 5 nga zonna zenkana obunene ziringa emizikiti. Nembuuza nti ani oyo ajja, nti omusumba Kayanja. Kakati bw'olaba omusumba atuga nti mugyewo Katonda byonna mubireke eyo, ng'atambula n'esikooti ya motoka 5 nga zidduka emisinde akaguudo ako kafunda naye nga ziwaganya omusumba adduka abantu tayagala bakole ki. It speaks volume of how far our society has been exposed to violence. Nti na wano wetutudde katigolooza wano atera okubeerawo an act of violence ekolebwako. So for me, my emphasis kwe kugezaako okwebuuza twavaawa twatuuka tutyawa. Historical perspective gye nkusookeddeko is 1980-1986. Ebyakolebwa eyo Kyaguba tojja bikkiriza, ng'ojja kwewozaako mu tewaliiwo. Nze nalina emyaka 5 Museveni we yawambira government. So nkuze na lugero lwa NRA. Bwe nkuze n'ensajja kula n'ensisinkana abaali mu nsiko. Abamu babiŋŋambe ne baŋŋamba bituswaza. Era waliwo omunansiko omu agambye tokusinziira ku bye tukoze eggwanga lino, we need to have a truth-telling session and reconciliation. Nakamuwulira emirundi mingi buli bwakwata omuzindalo kwogera nina documents ze, manifesto ze nnya. Ng'ekintu ekyaga nti eggwanga terisobola genda maaso nga tuddidde ebimu ku bintu bye twekolera nga tubisweepinze under carpet. Nakugambye nti olutalo olwo lwahatinga family. Family is the first unit of state. Okiwulira? Kati family bwe bagiyuzayuza neggwawo ne community ekola ki? Fedda twayinanga embeera nti omwana takuzibwa muntu omu, akuzibwa society. Era n'oyo mukyalo omulidde yeekangabiriza nti ono omwana wange. It means that fibers za society, ebintu bye twasinziirangamu okuvaamu abantu
byavaawo kati bwogamba nti tukole tutya nga totegedde analysis eyo oba ogenda kukwata magnesium ng'ojjanjaba ki brucella so bwe tuvudde awo bwe tumilitarize the state and we all know nti omulimu gw'abantu be bayita ba military guli gumu gwokka is to use violence to restore order. Now bw'oba owuliriza bulungi kyagoba their aspiration is to militarize baloota olunaku lumu nti ku bantu miliyoni 48 singa ati zisi babaako n'abasirikale miliyoni 24 abo bajja kuwuliramu waakiri naye mawanga agakulaakulanya ate bo bakizudde nti okupoliisinga abantu kiri impossible. They have invested in technology but they have invested massively mu software ow'abantu. Societies like Denmark, they emphasize family. Bova wano ng'oli immigrant bw'ogende Denmark ogenze kusoma balina family gye bakuadaptinga ne bakuyigiriza values za society eyo values ezo ze zidefining amateeka. Kyaguba I want to challenge you. Eyo video gy'obadde osekeeterera abo be bakutte ekisolo babakutte bujega because in our laws tebalina kibi kye bakoze lwaki. In Uganda, in law, they can't be public nuisance because they were not mad. They were not drunk. They want a take on Olitugamba to engage in such act, you must be 18 and above. They were all consenting. How do you define privacy? And where is it written in our laws that such acts shall only be in the confines of a bedroom? No. According to our law as they are today, those people, they just lacked a brilliant lawyer. One, someone can argue that by the fact that they had a bicycle, they went away from public. Singa bachikole demu taxi park wakati. What would be the story? They went where they thought they were private enough. Those who went with their camera. By the way, this video, the real culprit. Omuntu abadde asaana okuvunaanibwa omusango yonna yakozesezza obubi essimu ye ani yamugambye okwata video agisharing. That is the only offense. Cyber harassment and abuse of computers. Tugezako kulwanyisa busiufu bwa mpisa. No, kati kankubulireko mukyala Lilian oli mumbejja. Sebo. Mu Uganda Buganda ne twalinanga abaami bayitanga bakagweso gye bakolanga ki mulumbe mu butale bw'emibuulo. They were adults. Bino tukuze nabyo. One of the problems we have in Uganda is that we are using British laws okufuga Uganda. Laws must be generated from our usual customs. Mwami Mayanja sigenda nga tulina society y'abantu abayita obwereere nga nabo bakole ebbendo lya Uganda abaami abo ddala tuyinza bakuba amayinja kiki kyetwetaaga okubanga now what we need to do is to have a conversation njagala kulietinga bigambo bya retired Colonel Dr. Chiza Besigye. We need to go back on the drawing table. We need to have a reconciliation session about the violence that those who hold power have done to the people of Uganda. Because tewali wana ina moral authority kugamba muntu nti don't be violent. Nenga ne kenyini ali violent. Someone who has engineered a project of okwavuwaza abanna Uganda, someone who argued that the highest degree of violence is poverty. Era oyo mukyala abadde omwami oluhirwa akubye omwana njala. Njala. Let me tell you, omusajja atalina sente nga tulina kakadde mu nsawo tulina laavu buli kimu kikulabikira bubi n'omwana gwe wazaala gye yabakubyemu n'akuba omukyala n'amala n'akuba n'omwana. It speaks about how the fibers of society have been eroded away, how that eroded fiber of society has been worsened by poverty in families. Abakyala abasajja babalabanga machine ezo bakolera sente okukola ku welfare yaabwe n'abasajja abakazi babalabanga ebizibu omusajja omusanga agamba nze nina ebizibu mbuki munina abaana bana nunga lwaki tobasuula kasasiro n'owona ebizibu. So the narrative of society changed. Edda bagambanga nti okuzaala kujagana kati okuzaala kutuubagira. But there is someone who is responsible for a shift from kuzaala kujagana
tukuzaala kutuubagira, and that is the state. Nabadde ndaba ku mukutu ogumu nga ba-interviewinga omukyalo ono nga bamubuuza byonna ebyaliwo naye nga omwami eyakwata akatambi yali muganda w'omuvubuka oli eyakuba ng'amuwoninga ng'amugaa nti olugulidde ku pata ngenda kulwana nawe paka last. I don't want to limit myself ku ka video. That's a one-off. By the way, there is a lot that goes on that never gets an opportunity for a sharp camera. No muntu ali conscious okitegedde so bw'obanga ogenda ku reasoninga ng'obesinga ku ka clip ako nze ndowooza oba ku njovu ogenda alabako mukira ku njovu ennene oba ogenda kulabako mukira. That is why for me, because I live in this public, I see violence every day. Owa boda owa taxi bwamukubira engombe ekigambo kyamuddiza kibeera violent, especially ku atabibaddeemu. Olinga kino watambudde ne masha noga mukama kansubira omwana takoze eki. Now the society has been exposed, it has been flooded with violence. How often has the head of state waze kutivinaga ngali falinga kuba senior citizens naga these idiots, these cockroaches touching the something of the leopard. You see, and if you want to understand a state, if you want to understand a country, a community, first of all, look at their leaders. So, how peaceful is President Museveni, who goes to church dressed in a combat? He goes to church dressed in a combat. What? It is a symbol. No, I have seen President Museveni function. That will be accepted. Remember, President Museveni yakola ko omukolo gwatwala sente nyingi kololao ngajja mu combat yambale kanzu ne kanzu teyasuka kololo. I have seen him addressing statesmen, ministers and parliamentarians dressed in a combat. And if abasoma politics mu bibiina by'ebyobufuzi batuyigiriza nti buli mukulembeze lwayambala aba alina communication. So when Museveni puts on a combat, it's war. Baba ali mu jovyo mudusize ayambala ekisaati nga takikugenda kikalwa ali mu relax, but when you see him in combat, it is war. So how often does President Museveni send out signals of violence? Tuyanzage mwami Mayanja, The Voltage ye program joli mukulaba tugenda soka tuwumulemu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye tetubagala kuba tubategekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Lydian Luwede, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. Lydian? I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something.
We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Kulika yonyo mukumula mwoko The Voltage ye program joli mukulaba kutegeza ntebera obulunaku olwokutano eba sawe mwe yakongeze mpaka sawa 3 ezekiro nange kama kogere mumbe jaluwe Dedidian mbawo wanate okujukisoso tulira nabagenyi betuba nabo mu studio ziranga tuba twogera ku miramwa ejenjawulo kutegeza ntitwogera ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ebya ensonga z'abavubuka ensonga z'eddembe ly'obuntu omwonno motadde n'ebyenkulakulana bulunaku olwokutano abeera ko sawe mu paka sawa 3 ezekiro ate naawe osobola okubanga weeyongerako okumanya okwenjawulo mu studios ndi n'abakulu babiri okuli omwami Mayanja Robert onono independent mind talina kibiina mwagwa naye ng'ate muwagizi wa Forum for Democratic Change awamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole onono ava mu kibiina ekya NRM bwe tugenda maaso n'okubanga ate tukubaganya ebirowoozo ku miramwa gye nabategeezezaako era nga mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri osobola okubanga naawe otukubirako obutelevu mu studios studio lines zaffe ziri 0789 017145 0789 017145 oba 0759 132310 osobola okubanga ate naawe obera kitundu ku program eno oba tena waine ekibuuzo kyonna ky'obuuza genda butelevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda okiteekeyo mu comment section nja kubanga ate nkisoma butelevu nenyongera okutegeeza nti gwe munnange ayagala ebyokwewunda bw'otunula mbulago bwange ndabira ddala nga nnekanekanye mu necklace ennungi eyakoleddwa omukyala Anita era ng'ono ye Anita's Jewelry osobola okubanga naawe omufuna naawe naabanga akukolako bulungi gwalina omukolo ogenda ku office wetaga jewelry wa office oyagala jewelry wa mikolo yina munanga ate amukola ngenda kubanga ambawe namba yesimu maasawo musobola okubanga ate mumutuukirira Anita's Jewelry ku mitimbagano egyenjawulo ne mu inboxinga era nammwe nabeeranga abakolako bulungi necklace yange eno ya Pulse mwami Kyaguba ajegombye bulungi mwami Kyaguba mukyala Anita osobola okubanga naawe omutuukirira nakuwa necklaces ekikanga kino tukyagenda maaso era nga wetuwunzikidde saawa yaffe esoose tubadde twogedde ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu ggwanga erya Uganda ndooza ka video mukalabe bulungi nnyo abakulu mubawulidde nate nga bateesa tuli mu saawa yaffe ey'okubiri tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga eya embezzlement oba oliawo abamu balina engeri gye bakigattamu n'obuli bw'enguzi naye kuno kuba kubulankanya kwa nsimbi eziba zirina okukola omulimu ogumu oba oliawo ate ne zibulankana wano nawali wiikendo Minister era ng'ono Dr. Musenero Monica abadde mu Parliament nga bamukunya ku by'obuwumbi 3 mwaka mu ezabulankanyizibwa zaali zirina okubanga ziyambako mukola eddagala lya COVID-19 naye ng'ate ababaka ba Parliament bamubuuza nti munnange ssente waziteekawa naye mukulembeze w'eggwanga naye alina engeri gye yamuwolerezzaamu n'agamba nti abo bonna
abakunya Dr. Musenero munanga ate balina okubanga bakikomya kubanga ono mukyala w'amaanyi byakoledde eggwanga biyitirivu nannyonnyola engeri ate gyebasenkanamu n'omukyala ono naye ate awo wennyini we tugenda okutandikira okubaganya ebirowoozo ku mulamwa guno gwennyini ngenda kubanga ntandikira ew'omukulu Kyaguba si ekyo kino kyokka ekibaddewo ssente nnyingi nnyo ezibadde zirina okukola ebintu ebyenjawulo zibadde nga zibulankanyizibwa wano nawali nga zirina okubanga oba oliawo zina kyezigenda okukola ekiyamba eggwanga Uganda naye ate ne zibulankanyizibwa omuntu omu yennyini genda butereevu ku Facebook page yaffe teekayo endowoozayo naye ate nja kubanga ngisoma ngenda kutandikira naye mwami Kyaguba neyanza nnyo omumbejja olw'omulamwa guno ate naye ekisookera ddala Dr. Musenero sijja kumusalira musango manyi si kirungi nnyo mu gundi bakugamba tosalanga gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi kati Dr. Musenero sisobola kumusalira musango buno obudde lwaki I cannot guarantee myself Dr. Musenero yali enguzi oba yabulankanya ssente ezo first of all a billion asatu mwemu she is not the accounting office of that ministry a billion atano president zamuwa president aina mandate kuwa sente without you accounting for it so sisobola kusuubira nti Dr. Musenero yali sente oba yazibulankanya wazira what we will demand for as it is projected nti parliament yataddewo akakiiko parliament mu kuteekawo akakiiko bageze n'owa speaker n'abakkiriza nti mugende mu maaso n'okunoonyereza so mu kulaba okwange I don't want to preempt what parliament could do because situla nnyo ku kakiiko however if they would have like nze basobola okumpita mu kakiiko ne bagamba nti waliwo ko kyomanyi we are still investigating I think we can go with their after investigations so I think on this cause nja kutunulira nti tulinde parliament report generator and if they are corrupt abaka betwataddeko abataano if they are corrupt tujja kubalabira mu bibala byabwe ate bo bayinza okulugwamu nga bwe bali corrupt okusinga Dr. Musenero gwe bagenza okunoonyerezaako nja kuwagira his excellence kubanga sisuubira nti yalonda omuntu nga ali corrupt namuwa ministry and he is very right okuwolereza omuntu we very right wazira baganda baffe webanga waliwo ekintu because we are in a fight nze naawe his excellence naye ali mu fight eyokulwanyisa enguzi era kwolwo yayambala mu 2019 bamwambaza saati n'agenda wali ekolo n'atukoleramuko n'akola ki we were so amused ne tugamba nti nsuubira corruption egenda kulinyibwa ku nfeete ataddewo obukiiko bungi nga waliwo IGG n'amwongerako ne Afende Nakalema when bano bakolera awamu culprits will be brought to book and then if there is no blackmail ne Dr. Musenero if there is no blackmail as the president said Dr. Musenero will also be brought to book aja kunyonyola naye bw'anaaleetebwa atya oba anaavunaanibwa atya omusango guno ng'omukulembeze w'eggwanga ali mabega we because ninawe namulabyeko ng'ayogera nkwegamba nga mugumu nnyo nti ye tatidde kakiiko kano akalese kakola okunoonyereza omanyi wobanga tolina musango nawe kennyini muli totya era sisuubira nti ono omukyala alina omusango gwonna
Chovola mugumu nnyo. Alina free okola buli kimu kyayagala kuyita bannamawulire n'abriefinga n'abatwala ku gundi kubanga sente billion asatu mwemu baziwa ministry. And as I said, she's not the accounting office of the ministry. Ate webalagako bebakolako besingo mu bannamawulire abagendayo, we saw some things ebyaliwo nga babitadde in place. Eddagala lye baali batandise okuinnovatinga. So I think to a parliament benefit of the doubt nti they will come up with a conclusive and comprehensive report. Bannayuganda gye banaatunulira tunabulinyako tutya kumfeete bwe kiba nti abantu abavunaanyibwa okuzza oba okubulankanya ssente nga omukulembeze w'eggwanga ababakinga apo oba ate abawolereza. No, okuwolereza omuntu kya bulijjo omuntu amukolera bulungi. Nze ate gwe obanga onkolera bulungi nga nze mukulembezeewo kinzijjako kiwe mba nkugamba nti naye ono simulaba ng'ali enguzi. That's a word. Anybody can say it. Kinzijjako ki okugamba nti ye nenge kyamazima ono simulaba nga akola ki. So webanga akakiiko kubanga president yabagambye wekibanga kizuuliddwa nti muli mu blackmailing omuntu akola obulungi, I will come for you. Kati why do you need to blackmail people? Webanga omanyi bintu bingi nnyo, omanyi parliament yaffe eno ya Uganda buli lwe babanga waliwo akaseera ke batuuse nga they are broke bagamba tugende mu kitongole NITA. Webanga babikamize broke tugende tulumbe koona alina ku ssente. That's what they do. Now oyo Namusinguze yalese gundi eyo ye agambye nti akozesa mutwe gwe tewali muntu amukozesa. We agree with you. Naye once we would love to see your signature appended on the paper. Nti ekyamazima oli yagamba whistleblower naye once twetaga bwe yo Namusinguzi owning the document in parliament. Josome okujja ko mwagala okusirwaza ffe bana Uganda otuyina emitwe kubanga buli kimu kyonna kye batambuliramu nguzi njereere as MPs. Era ko balabye awali omulyo bamuwa biliyoni tetunalabako batugamba okutuleetera ekyuma ekigenda okukola purifying Covidex. Now kitegeeza ekyuma ekibadde nga tebana kitulaga as parliament tugende batuwe kwezo sente. Bwetyo siwe tukola emirimu mu ggwanga. Tekigenda kuyinula abalala bwe banalabira ku kya Dr. Museneroza nabo tebagenda kutandika bikola kyere nga bakkiriza nti omukulembeze gwanga agenda kusaidia. Buli omu kyakola waba amanyi nti nga akola kituufu akikola ekyere. Dr. Musenero tanaba kulya ku sente za ministry. Dr. Musenero tanaba kugamba nti sente ze bampa ze bawa Dr. Musenero ng'omuntu tebala ziteka into use. Sente ze bawa ministry nazo tezinaba kutekebwa into use. Mwe mulowooza aveeribu vyagambe nti sente mwatuwa 31 billion, it was approved by parliament, then that money mugende wali mulabe how many things have we done. Dr. Musenero how many things byakoze nga abikolera ministry as her as an innovator okulaba nti the country eva mu pandemic. There are so many. Therefore we need to base on the accurate what you've done. We give credit due to what you've done. Then wewanga waliwo ekitagenze bulungi, we have given you a leeway. President yagambye bugambi sibaganye nte mugenda wazira yabagambye if at all you blackmailing this lady era ne mumala ne mukizuula nga tewali buli bwangu then I'm coming for you. Ekyo tekibatiisa mwe mugende mukole omulimu. Mwami Kyago bakatusooke tuwulireko okuva ewa Mukulu Mayanja.
Tuina offices satu ezali tuyambyeko okulwanyisa obuli bw'enguzi omwo. Tuina mu office ya IGG, tuina mu office ya Mchala Nakalema. Oba oli awatene tuba ne kooti yennyini. Naye obuli bw'enguzi bukyali mu ggwanga Uganda bukyeyongera okweriisa enkuli. Obuzibu buvaawa? Answer yino wano. Simanyi oba kamera yesobola zoominga formula yange. And this is what drives the NRM government. Poverty plus corruption under Museveni equals to violence and regime survival. Period. Tubadde tukyogera lunwe that President Museveni is the master of corruption. Era omubaka omuyaga nti by the way, IGG kino nkyogera sikirumamu. I can even go on record. IGG yatugamba nti buli bwe tu investigatinga. Leads tutwala mu State House. Ogambo eyaliko Mchala Yagonja I don't want to go into the petty details. I said IGG. Someone can come and take me to court. Babaloza nimba. All parliamentary commissions. Ochiwulira ezigezaako okunoonyereza okucausing accountability mu government. Zifaultinga president ne office ye. But Kyaguba, I am annoyed. Mubiwandika mu mpapula zammwe za manifesto kuwuddisa abantu. If you people believe in zero tolerance to corruption, what is wrong with parliament questioning anybody? No, it is the duty of parliament. It is the duty of parliament. And by the way, when parliament is doing its business, kufollow ya parliament, Museveni is either and disorder okutandika okuintimidating abantu abo. Twe muna amusanga nga tali, we all go to court on a presumption that we are suspects. It is incumbent upon us, you understand, to prove our innocence before court. And the moment court finds you, because the manja bamvunanye misango bemirundi ngembe kasimanyi sijui unlawful assembly inciting violence, but on every account I have presented my facts to the court and the court says you are free to go. So what Museveni kimulumye nnyo if any section of parliament eyita Musonero to account, that is their business. Kati uliro ono gyatututte mu bibozibozi byabwe byerwero babaka ba parliament banonya sente lwaki bulijjo tebabyogerako. Okay, let us drop Musonero. What about Uganda Railway land which was misallocated kubanja ettaka lya Uganda Railway over acres nga bimeka? Someone made a company nali procuring okuva mu Uganda Railway natasasula ati yena alitunda close to 960 billion Uganda shilling is a Uganda Railway. And who is responsible? Now you're telling us President Museveni alwanyisa nyenguzi. President Museveni bino betubaddenga tumugamba bulijjo, he has frustrated institutional play. Babanga parliament yakwata sente neziweereza mu executive. President naza allocating oba minister obani, I don't even care. Naza allocating ila Musonero. It is the business of parliament to ask. This is not blackmail. Musonero babanga ali fair. Alete banange bine bintu mwabiraba. Omukazi ali mu Bank of Uganda, bajja ne bazanya akazanyo ne bamenya banka ne batwala documents. Nze bino binyiza kubanga mbirabye ku KCC bamenye ekitongole kya KCC emirundi mukaaga mu mwezi gumu nenga waliwo abasirikale. Nakugamba Mchala Lilian nti enguzi mu Uganda si accident. Si accident, it's an operation. Waliwo docket planning and tutubere wano ono tumuweyo no tumutase. Because why Musonero? Nga president yatulaga once upon a time wano at the peak of COVID. Nga abuza Diana Atwine ti ebitando inabimeka ti 13. But what about mwangamba emitwale ebiri mukakaaga? Do you understand? What about the substandard food which was procured in the first batch of COVID? Ebijanjalo bya season 10 emabega. Obuwungu obutasobola kuliika abantu. What about this recent one emitwale 10 first beneficiary yali werira PA district chairman weggulu nenga bagamba agenda kola kubali. So corruption is NRM. Museveni atidde because first and foremost, for me I did not expect a lot from this parliament. So Museveni is panicking. Beyali alowooza nti bali substandard batandise okukola.
Musonero wabanga ali clear. Tetumusuubira na kutuuza press conference kutwewolezaako agende mu floor ya parliament wali. Bamubuuze twakuwa mmeka nti bweziti zaali zakukola kinti bino ng'okimanyi nti nno baasaba ssente okugenda okuinvestinga mu Kira Motors nga bayogedde manufacturing bakola assembly. Omusajja ayogera agamba nti Kira Motors ekola ndowooza 21% ku baasi egenda ofuluma bakolako wiper number plate ne seat belt made in Uganda. Naye omanyi ssente ze tutadde mu kiprojekiti ekyo kakati gwe kyaguba twajja ku mpewo wano olondobeyo akantu kamu. Indeed we have mismanaged the COVID funds. A lot of money was procured from parliament nezigenda mu executive in the name of mitigating COVID, but we have seen less. In fact, ku COVID kwentegeredde nti Uganda Katonda ayinamu amaka because twali tuli singa COVID yakwata Uganda yakwata Italy yakwata Uganda ono tewandisigadde muntu lwansonga tewabaddeewo plan eri tangible abantu babaddemu diiru kyaguba tomanyiko ku company ekebera COVID bakwata Ojobire ku kisaawe ky'Onyonyi. Ojobire yali nnyonyi ng'ava Nairobi nga bamukebedde. There was evidence. Bwatuuka Entebbe namanga wina COVID. Nababuuza ab'Ekenya bakebeza byekatwe n'abaga sina COVID ngenda kukuba enduulu. Era ne bamuta n'akola ki? Ojjukira abakyala be baasibira Kostere Makerere. Waliwo mwami Mayanja, waliwo abamu abakitadde ku kyokuba nti abantu bano booli awo abali mu offices zino. Abamu balimu nga si kye yasoma naye nga tebamutadde mu office. Vaayo. Nze sina budde bwakutreatinga symptom nga manyi obulwadde we buli. The moment we come to a conclusion pane tudde wano nti NRM kitegeeza bubbi bayeekera abatavanga mu buyeekera even in power they are still resisting what nti era obukodyo bwabwe obw'omunsiko bw'okubba muwogo kati babba banka misana ttuku buli kasente ke bakwatako bakola ki bakeetaaga okitegedde so bw'omala otegeera ekyo then it defines how you go about the crisis of corruption. Era nze tomboza nti tusobola kukola ki. The only answer is bano abasajja tulina kubajjawo bujja tutaase ebisigaddeyo. Otherwise lwaki Museveni ayingirira parliament ng'ekola omulimu gwa Museveni abadde nga ku recording agamba abanaddiini buli omu alimu olubimbi lwe. Now olulimi lwa parliament si lwe luno kati Museveni atagala anoonya ki? Omukulembeze w'eggwanga mwami Mayanja tukozesa olulimi olutavu. Nedda bwe kibanga kya bubbi sirina kitiibwa eri mubbi. Sigenda kuddira mubbi muyite Virandi ndeka. Buno bubbi. Ate ffe Abaganda tuga nti mbulira b'oyita nabo kubulira empisa zo. Museveni bw'aba avuddeyo n'aweera musenero obujulizi mumanyi nnyo. Don't joke with a decorated scientist. Diana Twine yali tali decorated. Museveni yamuvindikitinga ku kamera ti nsuubira ebitaano emitwalo 26 ine 13 what happened? So Museveni atulaze nti musonero darling we mbalaka bakula naye. There is a parliamentarian nga yeyambisa obuyinza obumwebwa constitution agamba musonero calm down here or to accountability. We need value for money. It's not enough mbusente wazikozesa bulungi. Ekibuzo kiri nti bye wazikozesa tufunamu. Ne baba musonero yennyini nga si ye yabba sente. But if she was the supervisor of a line where money was misappropriated, tusana muteeka ku State Square tumukuba amasasi. Naye yategeezezza nti yetanakwata ku nsi. Buli mubbi kyagamba. Yegamye ne bwazisanga ono omukyala gwe balonda kuba minister parliament gwe yali ebouncing bamuyitaani Kaboyo bamukwatira mu za Global Fund. Za Global Fund Global Fund. Nze nabba katono era okitibwa omulamuzi nakazaayo kati siraba lwaki muŋŋaana nabba katono. Mbulirayo omuntu w'enaalemu omu nga taliko mbozi ya bubbi. Omu n'abeere kyaguba naawe nkunoonyerezaako. Bw'oba oli w'enaalemu bw'okujjako nga toli w'enaalemu yinza okujja ku lisiti gye nnoonyerezaako ey'ababbi. Mwami Mayanja wadde example yennyini nti oli yayogera naga nti nze natwalako zino n'enzizaayo. Jimu muwezi nga Justice Ogola amubuuza era eby'obubbi. Era y'omu yakwadde mukaddirwa nako okutuleetera obumu obugenda okutrackinga number plate nga kampani yaggalawo emyaka 18 emabega. Eyo ye NRM. Kakati njagala kubuuza nti kitegeeza ki? By the way kyadwagala okumbuza omulamuzi yaga nti obubbi bwabaddewo
naye tebumala tebumala kakati oyo gogambye kaboyo yabba katono era ne kiyita okitegedde kakati abanabba ebinene ne tubategeera ndowooza betujja okukolako but this time around President Museveni yekubye essasi mu kigere. He has lost any acclaim ku kulwanyisa obuli bw'enguzi era seewuunyiza mukulu wange Kyaguba agambye nti they were amused. President we are staging a roadside show in mockery of the anti-corruption crusaders. Yes, you had to be amused. Wana walaba omubbi omukulu ng'agegenya abalwanyisa ababbi. You had to be amused. Corruption is not fought by roadside shows. Okay. Corruption atandikira ku wiru. Now, I can conclude President Museveni talina wiru ya kulwanyisa nguzi because regime ye eshiravingira ku ki? Mwami Mayanja ekintu kya Diana Atwine ne mukyala Musonero kifaanagana ne diiru ya Salim Salem kugula helicopter ezitaliko biwaawatiro. Kifaanagana ne procurement mu UPDF gye baleeta engato eza kkono size 49 babaleetera uniform nga n'omusajja omumpi tebujja. Mwami Mayanja soko simbe wakati singa mwange nti omulamwa gwe guno ne nkuleetera a black Monday letter categorizing babba zino ne babba zino tutandikira ku byakutaaga eza UPDF kuba yamanyi okujana tugamba UPDF bo balokole bali say ndasaba osoko simbe wakati bya corruption is ebinyiza asoke peba na Uganda numbers za studios numbers osobola kubanga ate okubako MTN eli 0789017145 the number yemuku namba ya studios ya MTN 0789017145 over 0759132310 ye namba ya Airtel gwe wa Airtel sobola kwanga tukwirako ku 0759132310 the voltage program joli mukulaba tukyagena maaso tutunulira ensonga y'okubulankanya kw'ensimbi oba oliawo mu bitongole bino ebya government weekend Dr. Monica Musenero nonno akola mu ye minister mu office y'omukulembeze gwanga avunanyizibwa ku nsonga za science and technology era nga ono weekend abadde mu katu parliament emukunyiza ku bigambibwa nti yabulankanya ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 31 ezaali zirina okubanga ziyambako mukola eddagala erya COVID-19 naye bingi ebibaddewo kosase nayo munange weekend ekoledde ddala omulimu gw'amaanyi nnyo nga banoonyereza ku nsonga za rere okuba nti bagula ebikozesebwa oba oliawo babiguze esente ezawaggulu naye ng'ate abikadde bulala byonna tugenda kuba tubyogerako enkyali n'omwami Mayanja Robert awamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole osobola okuba nga otukubirako naawe noteesa kumenamwa gye nkutegeezezaako n'obeera kitundutundu ku programu yaffe eno eya voltage tukyagenda mu maaso mwami Kyaguba nkomyewo ewuwo ogenze noga nti Dr. Musenero mukyala leader njagala Kyaguba agende nakano Kyaguba njagala osome ku protection of whistleblowers. I think it's an act. Statement gyokoze mbu oyagala Dr. MP. Yes, njagala omanye nti mu kulwanyisa enguzi whistleblower ne wabeera nga information eteri accurate. I know we are protected. And that's the reason as to why we took it serious. Netuka ne parliament ne bagisomako na yekenyi na presenting on the floor of parliament. Nekiriza yona musinguzi. Yes. Singa yakikirira nakawa mwensula. Wantungamo. Mwami Kyaguba balonda ababaka gwanga yayanguye sidelining ne Dr. Musenero nga talinze kakiiko kusooka kola kunoonyereza. Kandi sose nalinda report. No. Tayanguye by the way president ngaye kiri mugundi ye mu doketi ye ogamba nti ono omuntu wange ndaba nga talina musango kubanga amuyamba. President Museveni simulamuzi. Kubanga simulamuzi. Tulisiganye mwami Mayanja. Waliwo ebisigenda kukiriziganya nabyo. Mwami Kyaguba asooka we submission. Yalonda omuntu ng'amaze okumwekenneenya. Yalonda omuntu ng'amwesize. Yalonda omuntu gw'amanyi nti ali credible enough with integrity okuservinga this nation. So tetugenda nnyo kutunulira kintu nga tekinabeerawo. Nze ngambye mu kutandika okuguno omulamwa ti parliament erina mandate
webeera ne mandate eyina judicial procedures zesobola okukola ne processes democratically okunoonya okufuna ensonga, and we are not deterring on that. Tulese parliament ekola omulimu gwayo. President okuvaayo n'agamba nti bannaye omuntu wange nga ndaba akola bulungi, gwe tekikulemesa oba tekiremesa muntu mulala kumulaba mu nsobi. Nze ngambye nti webanga ntambula naawe Lilian, ne ngamba nti omanyi oli asobola ovaerina atandika okukuba amayinja nti wabbye essimu. Yes, ekyo nze nga nze mbanga nabaddeko naawe, for example the evening nga twabaddeko ffenna ne tuvaawo ne twawukana buli omu n'agenda n'akola ebibye. Tekisobola kulemesa muntu gamba nti oyo no gw'obadde naye yabadde musi. So ebyo tugenda kubitunuulira. Nkigambye wano nti katulinde tulabe report parliament gyegenda okuleeta. Ndabye n'ababaka ba parliament abamu nga batandise okulwanagana bokka. Nalabye nani ono waawano ono ow'ebusiro ng'agamba tugenda kubalaba oba tubasekerere tubaboole simanyi tukole ki tubageye ababbi nga bavuddeyo nga tebatuwadde concrete answer, meaning bo muli mu ntegeera yaabwe ng'ababaka ba parliament abamu, those who are there to oppose without knowing the reason as why they opposing, baagala baveeyo nga babawadde answer epininga mu senero. That's what they are looking at. However, the report might come out ngegamba nti ekyamazima mu senero teyalina gundi bwe yakwatira ku sente zino oba teyalina bwe yali oba sente zamuwe ba parliament ebiliyoni 3 zakozesebwa bwe bati. But if I may ask, hello, Mwami Manja Simba wakati. Yes, mukulu Nomani. Changu bayo bambi nze nja kiddingana nga teri muntu akyalina courage nze mwebazaako buvumu. Omanyi changu bamusajja wattu nze nganza andabikira ng'akaana akato ke bambaza ekitishati kya taata waako nga tekalinaamu mpale kati ko tekategeera mugaso gwako bati baliwo empale era kalaba banne baako nga balina empale okagamba ffe tuseevinga kati kyaguba alinga akaana akabeera n'ekisaati nga kyambuka kisaati grace nga tekalinaamu mpale naye nga keyagalira mu kisaati ekyo kati kayinza kutegeera nsonga yakuba nti katolinaamu mpale munda kati ekyaguba bwalaba bwakwatagana NRM ye katalaba nsobi inamu wadde yalaba ali musaati gwe ebintu byonna bitaaya ekyalaba mugaso gw'akapale ka munda kati kimu omuyumbiza ntuno democracy okubeera mu nsi kabiteekera yatafuta ekisaatikirikawonna kati bwetugenda mu maaso wano omanyi bwemubadde mutandika nze mbagoberedde kyaguba kennyini yefuula munnaddiini ng'agamba mbu tumange bayibuli temubbanga temuwalananga bannammwe n'ebirala kati nali mukyetakoze mu bayibuli kikyetasi mu bubbi kyaguba kimanyi batukwasa ebendera mu nsi yonna mu bukyayi mu buli kimu temusinzanga bifaananyi kyaguba bayita ku Museveni amuyita the father the son of the family first family kyaguba kirabanga nga Katonda kati kye batakoze. So I think for me nti bwe tuddayo ajaladde agamba kino ekintu kizaali omusajja president wayogerera agagamba ago n'agamba Bobi Wine bamukamu speaking properly. What do you expect of the people who follow such a man? So kibanga kyakusala fenna tuswaluka ngera kyagwa bwagambe naffe kituulira mirembe omuntu bwakubuuza otambula mawanga bakubuuza who is your president muyagala osika this man that has led your country for this long no swala muyagala obagambe kyali kuva na Kenya bumanyi kisolo kyetuliko mu nsi muno akuume tweyanzege mukulu Norman ndowooza obubaka bwaweereza bwadde bugenda mbadde nsuubira mbadde njagala tukyaguba mbuuze just justify of all the people lwaki ebbaluwa eno eya whistleblower eyogedde ku mukyala Musonero by the way sigwe gusoose bantu bangi nnyo however some people might look for a weak link. So Mukyala Musonero is weak? I'm just using this word. Ani gwe tusobola okuyitirako omwangu okulaba nti tutaneshinga emirimu gye.
olwaki oyogedde bwoti kyogamba abasuula bukesi wazi Dr. Musenero. It was Diana Twine, same racket. Same racket. No, oli. Era ne musonera embizi zenzirina. Oli ICT and innovation. Embizi za musonera nzirina. Listen, ali under office of the president. And the permanent secretary there is Mr. Kakande. So the other side is Minister of Health. Ba whistleblower abali Minister of Health ne basuula obukesi emulago abali bakutali ngabatadeko Diana Twine. That's different. So may I say your people, the so-called whistleblowers, they tried to look for a weak link where they can maneuver bagende balabe how they can get money. Why do you think it is about getting money? When money was spent, that money was spent. There is no money there. Anti nkugambye nze wemba ndi mu institution nga wembadde wentuula every day wabaddengawo mikwano gyange abadde bajja bayitirawo omukyala bambalako sente kubanga badde mu World Health Organization. Kati president n'abagamba mukimanyi omukyalo oyo musooke muwa omulimu wano bano bagamba nedda his excellency oyo omulimu gwe yeetaaga munene tasana kubeera ku board of governors. President agamba okay kamuwa bwa minister. Kati buli omu abala nti omukyalo ono alina ssente kuzabadde afuna mu World Health Organization. Because World Health Organization ye leading ensi yo. Mwami Kyaguba, let me give you information. By the way, information is suse. Ensubiro ziwandiike ojja kuŋŋamba edda. Kati buli omu, the reasons why I'm terming it as a weak link nti buli omu gy'atudde atunudde agamba tugende w'abalanda tewali ssente. Tugende mu ICT wano twagala naffe tuyingizemu abaana baffe basome science, tulinamu abaana abasawo so we can maneuver tusooke tumuteekeko kino. We blackmail as she comes up. Wanazuukukira nga ffe tumaze oyisaawo ebyaffe. That's what they are doing. So n'olwekyo ffe tetugenda kugumiikiriza muntu yenna alowooza nti agenda kukozesa ebibye. Nze mbagambye we have given a leeway to parliament because it's an institution on its own yeetengeredde ekola emirimu gyayo. Naye tekigaana kugyogerako nga bwe twogera ku judiciary. Tekigaana kugyogerako nga bwe twogera ku executive. Netugamba minister otakoze bulungi. That's the reason as why there are reshuffles. Others come back, others do not. Woba tokoze bulungi in this government, after the reshuffle, you don't come back. Woba olina kyokoze, you are either retained in that very institution, that very ministry, or you are taken to another ministry also to develop it as you've done to the previous one. Buli omu watunuulira institution gyalimu n'agamba nti I can handle nange kangende nkoleko kyensobola. That's the reason as to why we've given you have your mandate, judicial mandate, judicial procedures. You do what you can okuba nti you help us okujjawo buli bwenguzi in this country because kitulemeddeko tuli mu kulwana. We are looking for many ways. Muchala IGG yali mu opposition ngali mu Federal Alliance n'agamba the problem of this country is leaders who stay longer not empowering the office of the IGG enoonyereza ku misango. Right now she's in that chair. Era yakola survey n'alaga sente zetufiirwa. So buno obudde what we need for us like those the whistleblowers and any other person baje bakuwe information where obuli bwenguzi bwe buli rampant, you go for those people. If babaka ba parliament, I agree with you. Kubanga niwe banga bagenda kola oluguudo, for example bali bamukusoma enguudo ze bali mukola mu Kampala wano wokka. Nga last financial or mwalimu omukyala yali minister wa Kampala Amongin bamuwa 90 billion just to refurbish to potfill
enguudo mu Kampala naye buno olwaleero ozinga n'emikono gamba oba nguudo gye bapot feelinga nga tosobola kulaba nga ne bateerako ne bagamba nti bagenda kuteekako amataala ku nguudo. So there are culprits abali where we need to go for with the help of the IGG. Tulabe how we can handle sente nyingi ezifiirwa nga zigenda ziyamba muntu omu so nga zaali badde ziyamba eggwanga lyonna. Naye for this case the science and innovation for us we are seeing this country is on the right track, unlike the few people bo abalowooza nti buli kakica yenna yeetaagisa. Ogamba nti tubadde nga tusoma Napoleon the Great. Buno obudde tugamba Napoleon the Great is no longer needed in this country. Why should we learn Napoleon? Lwaki? Why should we learn the Bachwezi Empire? Naye mwami Kyaguba bw'otunuulira ebbanja lyetulinaanga eggwanga Uganda, ebbanja liri waggulu. Naye ate ssente tusigala twewola buli kaseera nti ssente twewola ssente tugenda kukola kino naye ate nitumaliza nga tezikoze kizira nsonga tezikoze ekyo ekizireetedde okuba nti zeewolebwa. Yes, ekyo wali baddoga. There are many things ebiri priority. Wetwewola ssente for example nga za kuzimba ssomero tugenda kulizimba Kitgum ne twesanga nga mulimuka amasomero amala gali nearby abaana basobola okugenda naye nga ekisinga okwetaaga ddwaliro. What should we do first? Those are the priorities we look at. Yadde weewoze ssente ekola luguudo lugenda Katakwi lugenda Kabera Maido naye nga waliwo oluguudo luwetaaga nga luva Buliisa olugenda okuyisa amafuta okugenda paka Tanzania. I think you prioritize ekisobola okugattako ku ggwanga than ky'osobola okuteekamu wayite emyaka 10 to reap. So bannayuganda nabo balina okukitunuulira wetwewola ssente. By the way, n'ekirala nti budgeting for something is different from the actual money. Okay, mwami Kyaguba tweyanziza tukomeewo ewo mwami Mayanja. Submission yo ku mulamwa guno nga sinaba kusoma comments. Njagala nze genda kulumiriza Kyaguba. Mission yange olwaleero yakuva wano ng'okkiriza nti muli babbi okulya enguzi kitone amaziga g'Abannayuganda ly'essanyu lyammwe. Kyaguba ogambye nti President Museveni bw'alondera omuntu abeera ali sure nti ali excessively competent. Nze ndowooza nti waliwo ekikyamu. First yakoze statement eno naga leero bano nze mbeerondedde bulijjo bakola nabo ani abamulondera. However njagala okitwale mu perspective eno. Mwaka ngwerabidde wawulira ku basajja bala abasaga bilioni 296. President Museveni yakkiriza zive mu Minister of Finance ziwebe basajja bala. Somebody nafuka whistleblower nakozinga investigation. President babimuuza nagamba I was misled by my ministers and it stopped at that. 296 billion nezibula nasisinkanako basajja balaba ku kooti emu akuta akasigala ke ng'agamba ne abasajja bano okunkozesa ne banjabya. Can I tell them that I can only account for 27 billions? Only 27 out of the 296. Basajja Kyaguba obubbi project yammwe I can go on and on and on. Ntegerekese. Nolwekyo bino byolimu biweekaabya ekyokubiri mu mawanga agakulaakulanye President bw'akola statement it cuts across. It is worse ku President ono aluddewo bonna abakola mu government baze Museveni alaba. Kati omuntu bw'aba akola omulimu gwe Museveni ne bw'anyeenya mukono it is enough omuntu oyo okukyusa koosi kw'abadde akolera. So Museveni is intimidating parliament lwa nsonga nti mukyala Musonero bw'aba awulira ng'ali wrongly accused nefe Abaganda tuyina theory egamba nti tewali wanyooka muka watali muliro. So omuntu okulondayo Musonero there is some kind of evidence ng'ensonga ku Musonero. Therefore, it triggers an investigation. Parliament si court.
tesala musango, it recommends. Museveni yandiyogedde atya singa omuntu yavuddeyo n'akuba musonero mu mbuga z'amateeka. Because ekyo nakyo mu constitution mwe kiri. Kakati bw'abanga parliament etandika okunoonyereza fountain of honor handala wa budget yaffe ate kati ntegedde lwaki Museveni akuba nduulu kuba obwedda mmanyi nti musonero wa minister wa health nti ali mu minister ya health bwe kiba nga kiri mu office ya president Museveni alina immunity nti yeezi ze tezikolwako accountability okitegedde kati ekimukubye enduulu tayagala kuba tooki wuwe but there is a lot of rot in the office of the president. There is a lot. Mpulidde oyogera ku bya sente ze mwewola. Bank of Uganda ina loan ze twewola. Totulimba mu mwewoleza okukola oluguudo ekitigumu ne muzimba mu essomero ekya Namukaka. Ekyo kyonna kyonna kitegeeza nti temulina vision. Mumala geewola nga mulina obwetaavu bwe muleeta sente ne zibadibirira. Ffe ne mutusolooza omusolo okusaaviisinga n'okumanaginga amabanja ago. Nalina omusajja gwe nabejja ku radio ng'agamba TV okwewola ebweru kyalayisa okusinga okwewola mu Uganda. Tere ebbanja lyaffe yaddedde nenyo terikanga. It can only be said by a card of NRM. It can only be said by a card of NRM. Kiki kyetwetaaga okukola? Kyetwetaaga okukola kwe kuzimba ekkomera eddene. Because very soon, I am telling you Kyaguba, very soon Ugandans are going to wake up. Bagenda kukwata buli kyetaagisa okukwata. Bano ababbi tubanootinga. Okuvira ddala ku diru ya UCB abantu weewola biliyoni 6 ne bajja ekiro ne babbamu titles. UCB ne mugigalawo nga mugamba mbu yagaba loan ezitali secured nga titles tumanyi bwino gyali manager ne mumutugana afa. We have this evidence at an opportune time. You people, we are going to bring you to book. That's why in the Kati project gyensaba government eddako kuzimba komera ddene. Twetaaga VIP wing ya former head of state Yoweri Kaguta Museveni because it's the first culprit. Mwami Mayanja toyanza kakati bano ba Kyaguba ababbi abatonotono because wowagira obubbi nawo bamubbi. Kyaguba, I want you to join the next generation politics. Ngekibi kiba kibi. Nze Mayanja sikubangako. Nze Mayanja sekwekangako nga bampise even on police station to answer on some charges. It doesn't make me guilty. Ogenda ku police okwansalinga charges. Naye kati musajja nga nsigenda ngayo okwansalinga charges. It's because of mwami Mayanja simba wakati mwambi Kyaguba toyanziza submission yo egenda kujja oluvannyuma ngoba ngodda mu comments. Happy Nasasira agamba kwali nnyo Ali Kakembo we bali kubanga olaba Edgar Matthew Karuhanga yagambye enjoying the show. Abdulatif naye kwali Nyakato Rusoke agamba her character is so bad I don't like watching. Simanya nigwa badategeza. Omwami Mutale Farouk agambye mwami Kyaguba weewola sente kujjanjaba mwana wo n'owasaamu mukazi ssebo. Mwami Mutale tweyaziza nnyo tweyanzege. Neola sente kujja weewola sente kujjanjaba mwana. Mwami Mutale never atugamba government yengeri gyewola mu sente. Mwewozeza kujjanjaba mwana mukubambaga. Okay. Omwana waba awonye. Mpasa namubeerera wa namukuma. Mwami Mutale Farouk ayongedde n'agamba mwami Robert Kyaguba Katongole obubbi buba bubi ne bwoba obbye coffin ya mulambo. Basajjamu aba NRM tetukyabakwata na mu ngalo muyinza okuba obugalo bwaffe muyinza okubba obugalo bwaffe ne tusigaza bikuggu. Nziba niwo bobbye coffin. Ekati coffin ogibbo. Omubbi abamubbi niwo ababbye coffin ya mulambo. Katato wasente. Mwami Mutale Farouk agambye Besigye yagula engatte ez'okugula okumu. Hello? The Voltage program Jolly Nkomi omanyi Kyaguba akulekera okukoma ne bwoba oyagala kudduka ozikoleko byokola toyinza butadda. Kyaguba omanyi mwana muto wa jjuuzi kati singa abakuze mu myaka katumunyonyole. Zoyibako ku bakulu bwe batandika okumwogerako Museveni yite nnyini n'agamba bave ku muwala we. Naye zoyibako ku bakulu yabba omudidi gwa NSSF ebiseera ebyo era ali mu Amerika kwa Sairamu n'alya kava. Yavaayo okulaga katani bamusaaziza ku TVM ey'ensi yonna n'agamba bamukozesa ne bwe yandibadde muyeekera ne sitaani ayinza otabimukozesa mu bubbi obwo. Kati ye Kyaguba bw'avaayo banda omanyi Kyaguba nze nansonya nja kuweerezamu nga mukozesa emirimu okuweereza ku bintu ebimu. Kati Kyaguba alinga omuyizi omu akwata embwa n'asooka agisaamu ebidde
ewaffe tugeta amajugo kati ebipimo ebidde bigenda bireekaana naye bw'agamba emba munno egoba omusu naye ng'ate omusu gulira ekidde kijja kirwa kireekaana kati bibino ebitabo bye balina IGG n'ebirala embwa eri awo terina mannyo mugiseemu ekigundi kino ekidde kijja kireekaana bwe kirabula ababbi mbwera bagenda bakwata ati gwe osuubira kyamakulu kiri embwa kyesobola okukola. So I think for me, Chaguba, Mayanja, but never fundraising, say to the fundraising, Netake is the Wengo Wamwera, Twitter, free labor, in a surgery to quite a Sukedi, Broka, ministries in the government, in the Dakwanga, that man, Vakuse, Baina Manji, Katwita Zamakomeranga Manji, I think it's for sure, Kumba, Nemusa Mulisa, Boku Gamba, Twitter, better than a Kazinga car, when a car, Kulima Kuma, China, Misana Chiro. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Norman kanyongereko wano comments Bwami Rogers tulihaba agambe I agree with you Mr. Mayanja. At the end of the day public servants should be accountable to the people. It is so wrong of the president to start taking sides with the accused before she has proven herself. Oyo Mwami Rogers tulihaba omukyala Tenjo Teddy nabukeera naye kwalinnya agambye me too I'm so annoyed just like you at Mayanja Robert. This case of Chaguwa Robert Katongole batuwuddisa for sure. But omukyala nabukeera bwagambye Mwami Rogers agambye but those were allegations. Why was the president quick to side with her before the facts have been presented? That itself weakens the hope for doing investigations and reaching fair conclusions and judgment. Oira kyoyongerezaako ku bya Mwami Rogers Mwami Chaguwa? Neewunyiza omuntu ogamba nti neewola ssente okujjanjaba omwana n'enkubamu embaga obanga weewoze miliyoni 5 ng'omwana omujjanjabira miliyoni 2 nga maama w'oyo omwana gw'ojjanjaba maama waabwe ayagalamu kujjako ogamba munaye tuzze kasonke nkujjeyo omwana agende mu maaso kiteeke ku banka gye wazijja so nga bwe tukola n'oyo maama w'omwana tusasule ebbanja banka yakuwa miliyoni 5 ojjanjaba omwana naye mu transaction ezo ziraga watwala mahale ate bagambye nti banka ompa n'okwakuliza oba okuspending mu byenfuna ebyobugunjufu ebyobwerufu bogenda mu banka o statinga byogenda okola and in fact banka eberako ne supervisor ajja okutege kwa kasanti ebyo byokola ki tolingiza mu sepiki yange wembanga nzeewo ompadde that is what president is telling parliament musoke msimbe wakati Mwami Mayanja ne Mwami Chaguba omukyala Tenjo Teddy nabukira agamba Chaguwa Robert Katongole president is sidelining with the cheek and concluded by saying if it's not true he will go for those that said it made it all seem okay to embezzle funds cause why threaten those that reported. Tenjo nange muwakanya abantu bwabanga ali suspected okola ekibi temuleme muwamanya ga kumususuuta mu cheek. Gana amanya tugalekera abantu baffe abalungi. Omubbi abamubbi omubbi taba cheek. Billioni meka? Simba wakati awo ngasome ya Mwami Jeremiah. Mwami Jeremiah agambye but the way Museveni is protecting this lady. Bisigadde sijja bisoma. Jeremiah Mchibina agamba Musenero said ne walonda sente anoonya nnyinizo. Uganda chinyuma. Mwami tumuhimbise Norman kwali nnyo Rogers tulihawa agambye Mr. Mayanja nuisance technically means any act or omission of an act that interferes with the rightful living and principles of the right thinking members of the public. Yes. Actually, the only exemption is if the actors are mentally impaired. Otherwise, it is a crime. I beg to disagree. I want to take him on that argument. Which laws again allow such kind of acts in public? Customary laws. In Uganda, I have evidence. Private, how about busegu? Still guardem na maguli gwe twasokeddeko. Shala Tenjo Teddy agambye now Ugandans have just lost it all because they realized there is no hope of the new Uganda. They had promised them Muntebe Emagere and also COVID-19 tebali bulungi. That's why they are overreacting with violence and immorality. Just thinking.
Nono Nagamanti, Rogers Nagamanti, I don't think it's true that the increase of violence and crime rates, especially in this period of lockdown, has a connection and thus causation of the 1986 war. If you do some research, early during the outbreak of COVID-19 pandemic, there were several media reports of security forces brutalizing and torturing civilians in some other sub-Saharan African countries that had instituted lockdowns, including South Africa, Nigeria, and Kenya, with accounts that some of the brutality contradicted with the measures put in place to allow continuity of essential services. Additionally, there was a sharp increase in gender-based violence, dubbed as the shadow epidemic alongside COVID-19 pandemic globally. If you wouldn't therefore conclude that this whole issue has a background with the government's will, but a general problem. So maybe we should look into what has caused this whole issue instead of pinning it to the government. Those are winged okubanga and concluding their comments. Mwame Katoto Musime, Yagambe already here too, following the discussion keenly as it tackles a human rights issue on the security that in my view is wanting, and as a result it has resulted into high crime rates in the country. Twemedeho Alex Agambe, who dares to miss such a topical discussion, most especially in these times when crimes are taking place in mother country. Dozangera kubanga nkomao. Watugenda okubanga tuwunzikira mwami Mayanja obwaka bwo buwunzika nabo. Well, nze njagala okuwunzikanga ngamba nti kweri gye twatandikidde ekya high crime rate. Nze ndowooza nti ng'era bannayuganda tulina obuzibu nti abatukulembera batusetingira agenda ffe gye tutayinaamu input. They aspire to build a very powerful nation. Ate bo, a powerful nation means creating a very strong antagonistic army. Baberenga beba watchdog across. I want to believe that the perception of most Ugandans is to have peace at home, to live in peace with their neighbors. Nti fetwandibadde tulowooza nti the first 35 years twandibadde tusoose kuzimba Uganda internally, nga Uganda ekula infrastructure development and what have you, but also social development. Tetusobola kubanga tuzimba nguude Congo nga ate twewola okuzimba ezaffe eza Uganda. Then lastly ku corruption. Basebo ne banyabo ne bwenkeeranga nganze Mayanja ngaze ko bakwatidde mu kulyeza abendi bwe temusobola kunsigira bubizi mu nkuba amajja amavundu teditenjo ababbi tebaba bakiiki era nze bwenva wano genda kutunulira mu whistleblowers letter eyo erimu evidence nze mukyala musonero ndeeta embizi nnya nga zonna za kyenvu nona akuwolereza nja musigira yeye, because maybe that's the little we can do to ashame. Omulimu gwaffe nga bannayuganda is to make the corrupt uncomfortable mu Uganda. Tweyanziza nnyo mwami Mayanja ebigambo bye nga bwe bwulidde siyinza kubanga ate nyongerezaako ekigambo n'ekimu. Omwami Farish Magembe bale nnyo kubanga ate otulabira e Masaka etukubuuzaako n'abakuliraanyi oba ne boolaba nabo ate batulabira bagambe nti mwebale nnyo kubanga ate mulaba voltage. Mwami Kyaguba wano wetusiibulira obubaka bwo obusiibula mu dakiika emu. Mwebale nnyo ababaddeko mwenna. Abakubye amasimu nammwe abakomenti nze abashiyali nze naawe obadde omanyi nti neewola za kugenda kujjanjaba mwana nenzitwala ku mukolo ku mbaga. Mwebale okuteekako data mu okuba nti tubadde ffenna kubatandikidde okutuusa kati. Davoltage mwebale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ababaddeko mwami Kyaguba tukweyanziza nnyo awamu n'omwami Mayanja Robert. Mwebale nnyo ababaddeko okuva gye twatandikidde paka ne tugenda okubanga ate tuwunzikira mwami Motale Farouk tusiima nnyo tusiimira ddala okubanga obeerako buli kadde ate no sharing. Mu buufu bwe bumu mwenjagalira okutegeeza nti gwe wenna munnange alaba programs zaffe n'otugoberera bonna abanga ate osharinze shares eziwerera ddala 10 ojja kubeera munnamukisa okufuna data wawerera ddala 15,000 eza Uganda. Ebyo nno bigenda kubanga ate bitandika mu mwezi ogwe tugendamu ogwa December. Era nga gwe ojja anasharinga shares 10 ojja kuba munnamukisa ate ajja okwewangulira data wa 15,000 beddu oba ate naawe anaaba
anaba komenti nze nobera wenamba 10 mwaba ba komenti nze mukwano gwange ate naawe ojja kubanga ofuna omutwalo ebyo nno abimu ku byetugenda mu maaso n'okuddiza ku balabi baffe mwenna abatulabira abatugoberera beera munamukisa ate agenda okwewangulira ebirabo ebigenda okubanga bigabibwa The Alternative Digital. The Voltage ye program gye badde oli mu kulaba nze omumbejja luwedde Lilian mbadde n'omwami Mayanja Robert awamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole bwe tubaddewo ku show yaffe y'olwaleero era ng'ebeerawo olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Bye mutasobodde kulabako abonna be babadde ku kamera ye mukyala Anita Musimenta awamu n'omwami Roger Studio Hub babadde bakulaga ku mwami Mayanja kunze kenyini kamakogera awamu n'omwami Kyaguba awamu n'ababadde mu control room wabaddeyo omukyala Tenjo Teddy Nabukera era nga yakoze ku kyokulaba nti programu eno ate mujota buliro omwami Jeremiah Mukiibi abaddewo nnyo ate n'omwami Mukose Arnold Anthony toyanzanyo toyanzege mwami tumuhimbise Norman webale nnyo okubanga ate kwoli wamu n'omukyala Farida Bikobero olunaku olw'enkya Snaptalk werinyo zigenda kuba ssaawa 12 paka ssaawa emu yakawungezi ku Sunday eriso ly'omukulu ssaawa 11 paka ssaawa 12 ate temugisibwa tusisenkana omulundi ogujja mubeere bulungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.